Ekikwekweto kino nga kikulembeddwamu ekitongole ki National Drug Authority kibunye ebitundu by'e Kasanda, Mityana ne Mubende. Obwedde abasangibwa mu bulwaliro bayokebwa kajjojijjoji w'ebibuuzo wabula nga bangi ku bo batamwattamwa butamwattamwa. This is a very good store for coffee. Mwanyi genda mu kusuubula omwanyi kasooli oba oteekemu edduuka eby'eddagala bireke. Abalala obwedde olulengera abakungu abali ku kikwekweto nga bateekako kakokola tondeka nnyuma. Abamu ku bakozi abasangiddwamu bapalappalanyiza okukubira bakama baabwe amasimu nga byonna kusiwa nsaano ku mazzi. Eddagala lyonna erisangiddwa mu bulwaliro buno liboyeddwa. Obwedde ekikwekweto kigenda mu maaso nga ne poliisi weeri bulindaala okuwa obukuumi. Abatuuze abamu basanyukidde ekikwekweto kino. Kiina kyekiinako yadde obuzibu kubanga eddagala tulikola ki lugenda ekalangaalo ku elfefentafo temuli ddagala naye ate wano eno bwemuba nga mulisanze kikola kirungi. Tusanyusa tetwenyamiddeemu yadde n'akatono kubanga kiyinza otuyambako nti n'ababadde bakikola kujja tebajja kuddamu kikola. Abalala olukongoolo balusonze mu gavumenti ereme okuteeka eddagala mu malwaliro gaayo ng'eno omuntu wa wansi gy'aba alina okuddukira. Bye bituleetera ddala ttabbu singa tugenda munaaka mu ddwaliro erya gavumenti n'obeera nti nno ofunye ekikututte ng'okifunye naye at least kibeera kirungi. Kuba kirungi naye ate nze kintiisizaamu tubaba badde balijjayo mu malwaliro ga gavumenti badde bajja ne balituguza mu layisi naye tera bayinza obbakwata okumala obbakwata era mu gavumenti ne litabaayo ate wano ne lifuuka lya bbeeyi. Akuliddemu ekikwekweto kino Abiyazi Lwamiri atubuulidde ekigendererwa kyabwe kosa n'omuwendo gw'eddagala n'obulwaliro obuggaddwa. Ebitundu bino twagaddewo obuduuka obuwera 6 mu kamu. Obuduuka omwo twaggyemu ebokisi eziwera 123 eziwabamu obukadde 3 mu Uganda. Ekyo kino kiyambako okutangira abasawo abatatuukiridde. Ekyokubiri ne gavumenti okuyingiza omusolo okusobola okutambuza ekitongole kino kubanga nakyo kirina okukola. Ono bw'ati asabye abantu ba bulijjo obutazinga mikono nga balaba abantu abeerimbika mu busawo ekiyinza okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. Abo abangi tugaddewo tusanze nga tebalina minimum requirements oba tebasoma ebitandikirako kwatagana n'eddagala. Awezenga bwe bagenda okugenda mu maaso n'ebikwekweto bino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.